kyanaku nnyo omwana w'abandi oyo munsaasire nze baganda bange simanyi bwe nyinza kunnyonnyola abazadde b'abaana abo simanyi Sajetuli era asobola okumanya nti ensi ebonaabona ku lulwe atotya mwana wa munno nga nawe ozadde oli sisobola bannange ngambawulire ng'omwana alina okunywa alina okwambala alina okulya ekitwetogo omwana abaala n'olwala nze n'ebitwala ebiri mu nnyumba yawe wange gimbula butuufu wegibezaawo abaana bange ne bannange kolima nze kolima tekyakolima ate nebabuli badiyadde babasena tugenda kuva ku bipopawa bale batubeereddewo ne batulabiridde batulwaniridde tesigenda kubavaako. Olunaku olwajjo gabadde Maziga, Miranga na Biwoobe wabadde kwazirana wali ku kitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Amaziga nga gava mu bamaama b'eggwanga, bataata abalina abantu baabwe abaafiira mu njugwe eyaggwawo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19. Olunaku olwajjo NUP yabadde celebratinga, yabadde egenda maaso n'okubeera ng'ejjukira abo abaafiira mu mbeera eyo. Nga bwe nakutegeezezza olunaku olwajjo, poliisi yagamba nti abantu 28 be baafiirawo, ne tumala ne tukitegeera nti abantu 5 bannamawulire baawano bwe baawandiika, naye nga ebyaddala abantu abasoba mu 50 baafa mu nnaku 2 zokka. Amazima gali nti nnyinza obuteewuunya Mwami Museveni kubeera nga ye bino tebimukaabya mutima, nnyinza obuteewuunya kubeera nga amaziga g'abantu tegamukwatako, kubanga omuyeekera bw'atyo, omuyeekera bw'atyo, omuyeekera abeera mutemu, omuyeekera taba na mutima gwa buntu, kubanga buli w'otandika n'ogamba nti ngenze kuyeekera, ekituufu kiri nti oba ogenze kutta. Era tekisobola kubeera nga tunenya omuntu eyatta ettundutundu lya miliyoni y'abantu ng'ajja mu buyinza, okubeera nga ng'ennaku z'omwezi 2018 ne 19 yasobola okutta abantu abasoba mu 50. Ekyo tekyewuunyisa. Police has a right to shoot you and kill you. So mwagala kutegeera what they call Museveni is Musamale ye bulimba tuaba wakuwa amazima, it's accidental. Bulimba then ekirala bubbi kunyaga and lastly obutemu n'obutemu tebukyakola mawulire. Naye kyewuunyisa era nze kinneewuunyisa be bannabyabufuzi abatavaluwinga muwendo gw'abano abantu abeewaayo bo batuuke mu bifo ebisava, abeewaayo bo bano batuuke mu bifo we bagenda okuteeseza emiwendo ate egiryamu enkwe abo abataddeyo obulamu bwabwe okubeera nga bo batuuka mu bifo ebyo. Neebuuza nti emirundi mingi Bobi Wine gy'ayimiridde ng'ajjukiza bannabyabufuzi, ng'ajjukiza bano ba politician, ng'ajjukiza bano abeefuula nti bali ku opposition, ng'abajjukiza n'abagamba nti bwe mubanga mugenda okulyamu abantu enkwe musooke mutunuulire ebifaananyi bino bye twetolooza ku bbugwe wa NUP oba ku kikomera kya NUP. Bano be bantu abaafa mwe mutuuke mu bifo bye mulimu. Struggle yaffe twagizimbira ku maziga na ntuuyo ez'abo abaana ezammwe nenyina amawulire amalungi twaleero. Njagala mujjukire baganda bange nti entuuyo n'amaziga byonna bituŋŋunula ne bijja kuwa results za njawulo.
amaziga gajja kuwa kusaasira naye entuuyo zijja kutuusa ku buwanguzi. Olw'ensonga eyo njagala mbasabe temukaaba ku lwabo abatulyamu olukwe, wabula tutuyane olw'ebiseera eby'omu maaso kubanga tugenda bituukako amazima ga Katonda. Nebuuza ddala ani atunula mu bulumi bwa Kyagulanyi Ssentamu? Ani ayinza okubeera nga mu kiseera kino wessa mu ngatto za Bobi Wine ayina obulumi obw'abantu abafudde ng'akimanyi bafudde olw'okulwanirira eggwanga, bafudde ye n'asigala mulamu, bafudde kubanga bayina ensonga gye bayimiriddeko, naye ate wakati mu kubawa ekitiibwa ye ng'omukulembeze ne wabeerawo abamu ku bannabyabufuzi ate abeeyambisa omukisa gw'okufa kw'abaana bano n'abalala abali mu makomera b'okunegotiatinga. Newankubadde abakulembeze abamu be mwalonda babalyamu olukwe, njagala nze Kyagulanyi Ssentamu okusuubiza ti National Unity Platform tegenda balyamu olukwe, tegenda baswaza. Ate njagala okwongera okubasuubiza nti nze nga njakulembera National Unity Platform sigenda kuttira ku muntu n'omuliiso nga baliddemu olukwe. Abaffe njagala kwebuuza mmwe temuyina mitima, mmwe temulumwa, mulowooza mugenda kubeera mu comfort zone? Ogwo muwendo gwa ssente obwo obusente bwe babawa ba blood gugenda kubamala, gunaayamba n'abaana bammwe ne bagulyako. Kale abaana bammwe baba naagulyako, abazzukulu bo banaagulyako. Mbuuza abantu abatalina mitima mu bo, abantu ng'osobola oyimirira ku musaayi gw'abantu, gwe n'oteesa ofuna ebitaano, n'oteesa gwa bedi bwanika, n'oteesa mmwe balubega mukaaku, ne muteesa nga musinziira ku musaayi, musinziira ku ntuuyo, musinziira ku kutoba kw'abo abaddukiranga ku mamotoka gammwe, abaddukiranga ku campaign rallies zammwe, mwe mufune ebifo ebisava, abamu nga bali magombe. Baganda baffe, mmwe temuyina mitima. Ekyo nakyo kibuuzo. Bingi byenjogedde, obulumi bwabadde bungi e Makerere Kavule, nga tosobola kwebeera maziga kubeera nga gakuva mu kiwanga ebyaddala okusinziira ku bigambo ebyawulikiseeko olunaku lwabadde lwajjo. Puliriza, bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira okusukkako oba oliawo ku bino, naye ng'okusingira ddala essira tugenda kulisimba ku zino ensonga. Bangi abazze amagulu gakutukako, bambala bwambale ga plastic, naye nga kwali kutoba kulaba nga bakyusa obukulembeze. Bingi bye tugenda okubeera nga tuwogerako, bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira, bye sikwanjulidde byonna mu programu eno mwebiri. Baanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero butereevu nteredde bubya okusobola okubeera nga nkutuusaako ebyo ebyenkizo, ebimu ku ebyo bye natunuulidde olunaku olwajjo, ebyatambudde mu lunaku olwajjo, kw'ossa n'okubeera nga ntunuulira ensonga nga bwe zaatambudde, sobole okubeera nga tuzimanya. Njagala kusaba mukwano gwange gwali eyo, agenda mu maaso n'okubeera nga owa vidiyo yaffe like. Buli wowa vidiyo yaffe like kigiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri n'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'alaba vidiyo eno mu ngeri y'emu ey'akatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno. Nkusaba genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga, bingi ojja kubeera ng'obiraba. Eyasubscribinga edda, webale nnyo, webalire ddala mukwano gwange. Njagala kutandikirako munda mu ggwanga erya Kenya. Munda mu ggwanga erya Kenya, amawulire ge njagala okubeera nga nkugirayo ge gano.
wano mu Uganda tulabye bafaatha, tulabye abasumba, tulabye abalyoyi b'emyoyo bangi. Abalyoyi b'emyoyo bano nga bwe basinkana mwami Museveni bavunnama mu maaso ge era nga ye bamulabanga Katonda. Wano mu Uganda abasumba oba ababuulizi b'enjiri balaba mwami Museveni nga Katonda era bamusinza. Owulira munnaddiini ng'agamba yatuddeko mu mmotoka ya mwami Museveni alina ggulu lyennyini ery'oku nsi. N'olaba omusumba oba faatha ng'ali mu maaso asaba mwami Museveni, ssebo mukama wange nkusaba ompeeyo emmotoka. Kampeyini zituuse za 2026 n'obuuza musumba ogenda kukubira mwami Museveni kalulu, ogenda mu kampeyini mukampeyiningira ne bikusobera. Bingi ebirabikako wano. Bannaddiini batya okwogera ku mwami Museveni. Buli gwayise n'amunyiga ettooke ng'oyo asirika ekigaati mu kamwa. Obbawe emmotoka kyafuuke kwegamba buli abaako kyayogera ng'oyo ye bamuyita bamuwa emmotoka, nga bamuyita bamuwa kino ng'asirika. Wabula Kenya eyawukanyeko naffe okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okubeera nga tufuna okuva munda mu ggwanga erya Kenya. Ssaabasumba oba gwe tuyinza okugamba nti Archbishop wali mu ggwanga erya Kenya avuddeyo bw'atyo n'alagira ssente ezabadde ziweereddwayo President William Ruto bakwate ekkubo bazizzeeyo. William Ruto abadde yawaddeyo ssente okuyamba ku kuzimba ennyumba ya Archbishop ono mu ngeri y'emu n'ensimbi endala eziri mu bukadde bw'ensimbi okubeera nga ziyambako ekereziya okutambuza emirimu. Era ensimbi endala yawaddeyo essente nga ziri mitendera 3. Wabula okusinziira ku Archbishop agambye nti ensimbi zino zikwatibwe ziddizibweyo gye zaavudde kubanga kyakiteyimirirawo ku lwa byabufuzi oba muntu omu kubeera ng'agiwa. Archbishop mu ggwanga erya Kenya alagidde ensimbi za William Ruto bazizzeeyo gye zaavudde. Okwawukanako n'abafu abaawano balaajana n'okulaajana. Kale nno omululu gwo gususse oba olyawo ne Kenya ekyatusooloobyemukko. Nina kakatyuni ke nabadde ndaba nga omusumba avunnamye ku bigere bya mwami Museveni amutegeeza nti God amugamba nti Mukama nsaasira mpaayo emmotoka, naye ng'afukamidde wansi ku bigere bya mwami Museveni. Ekyo nakyo kyalabiseeko. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde olunaku lwabadde lwaggulo, yavuddeyo waliwo omusumba eyeefudde ekizibu. In fact waliwo omusumba ayolekedde okugwa eddalu. Waliwo omusumba essaawa yonna abamuli okumpi singa tebamuyambako ne babeera battima agenda kugwa eddalu. Wabula Bobi Wine mu speech ye omusumba ono bwe yali asaba yategeeza nti abantu bonna abamulumbagana bafe era n'alangirira emirambo mayumba g'abantu n'alangirira embeera ez'enjawulo. Bobi Wine bwe yabadde ayogera ng'asinziira Makerere Kavule, bino bye bimu ku bigambo bye yayogedde. And kino kye ndowooza nti kino kye bayita obukulembeze, kino kye bayita omukulembeze. Oyagala n'abatakwagala, n'abo b'omanyi nti tebakwagala, gwe buvunaanyizibwa bwo obbakumaakuma era okubalaga nti tuli kimu, tuli bumu. Ono ye Bobi Wine. N'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi, nsaba Katonda abawanguze, abawangaaze, si bawanguza, abawangaaze atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo tuwe obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bino byakola.
nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eyo 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso g'abo ababaka ba Sitaani bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Mwebale nnyo mwebale eddala bassebo ne bannyabo. Njagala okusabira baganda baffe abaatufaako nga 18 ne 19 n'abo abaafa abaatemulwa nga 18 ne 19 Novemba 2020 terunatuuka, n'abo abazze batemulwa oluvannyuma lwabyo byonna. Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe, abagaziyize kabuli zammwe, abalongoseza amakubo gammwe, abatuuze wamu n'abatukuvu, naye okusingira ddala naffe abaasigalawo atuyambe tutuukirize ebirooto byammwe, tusobole obbeeyagaza nammwe gye muli mu mulembe. Saba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna baakozesa, oba basanze mu baweereza ba Katonda, oba basanze mu mizikiti, oba basanze mu ekereziya, n'abo baakozesa okusabira abantu esaala embi, nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguza, abawangaze, atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo, tuwe obujulizi nga balaba. Babeerewo, tubagambe temwalinga Katonda, ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eyo 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso g'abo ababaka ba Sitaani bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Bannaddiini b'e Kenya okwawukanako n'abamu ku baawano bwe twali oba Kenya bwe yali mu kwekalakaasa okuwedde, bannaddiini baavaayo ne bayimirira n'abantu era ne bategeeza William Ruto nti tetusobola kukulaba nga oyonoona eddembe eribadde mu Kenya, era ne bamutegeeza nti bagenda kusitula enzikiriza zaabwe n'abakkiririza mu nzikiriza ezo okugenda ku makubo okubanga beekalakaasa. Ekyo ne kikkakkanyamu ku William Ruto kubanga bannaddiini bantu bakulu nnyo, naye abaawano bakusobera. Oli n'abeera ku church ng'enjiri agitambuliza ku linnya limu Bobi Wine talina waali mu kitabo kyonna, naye ng'oli ye akeera ku makya n'ayogera Bobi Wine, saaviisi ey'emisana n'ayogera simanya Bobi Wine, buli wamu nga ye Bobi Wine. Ne weebuuza omusumba ono kikyamu ki ekimuli ku mutwe? Naye mu birala bye nasobodde okubeera nga ntunuulira wakati mu famire z'abantu okuvangayo n'okusoomoozebwa okw'enjawulo, omuli abo abali mu makomera, Olivia Lutaaya, Machete n'abalala, abakkirizibwa oba abaasindikirizibwa okubeera nga bakkiriza emisango wakati mu kubeera nga si bamativu era nga tebeesiimira, naye embeera ye yabasindiikiriza. Senga wa Olivia Lutaaya yabaddewo, waliwo omwana omuto gwe nalabyawo ng'agamba nti tate we baamukuba essasi mu bulago. Mwana muto, mwana mulenzi. Omwana okukula n'ekyo ekintu obukyayi obwo buba bunene. Then Bobi Wine yasobodde okwogerako nabo
butereevu n'abagamba ye tetukikweka tukyogera lunye. Mwami Museveni ye yatta abantu bammwe. Ekisooka ne ba RDC abakomandinga bennyini tubamanyi, tumanyi gye babeera, era n'ayongera okukuuta akadingidi n'okutegeeza nti Mwami Museveni yavunaanyizibwa ebitundu byonna ku kubeera nga abantu bammwe baafa. Kano nako kaabadde kakulu nnyo. Njagala guno mukisa mutwale okwebaza famirizi ezo. Wabaddewo kawefube mungi otuteeka akazita ako ku mitima. Era ng'omwana bw'agambye twakyo ekigambo ekijja mangu. Taata baamutta ng'agenza okwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famirizi ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo famirizi zonna okuandastandinga nti munnange si musango gwaffe nti abantu bamwe baatemula, si ffe twabatemula, Museveni abatemula. Baana bange wewaawo bakadde bammwe, taata wammwe, bamama wammwe bamutta alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange. Nga nange bwensibiddwa nga nwanirira ery'abalala bonna. Naye baana bange sinze nataba kitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe. Bano bonna be mulaba Museveni yabatta. Ne batuwa amannya, batubuulira nti bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, tetubamanyi. Ne bano twabalabako. Era abasinga tumanyi bwe baabattira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki, ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa ababakuba amasasi. Naye njagala okubalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaagibwa. Olunaku olw'eggulo famire z'abo abattibwa abaasibwa zaalaze Bobi Wine nti teziina buzibu naye embeera eyateebwawo ye yaleetera okubeera nga nabo bateekebwa mu katu. Mwalaba Balamu ng'akola nnyo, omulamwa gwabwe nga baagala kulabisa nti Bobi Wine yasibye abaana, era omuntu eyali akulembeddemu kampeyini eyo yali Olivia Lutaaya, okubeera nga kwegamba bamwogerako nnyo, kuba Olivia Lutaaya ye mukyala ate ali mu bantu abo bonna abangi. Naye era Balamu bwe yali ayogera yagamba mbu Olivia Lutaaya gwe babadde beesibyeko nnyo yamaze n'asalawo ayogera amazima, naye nga ffenna tumanyi nti baganda baffe abo basindiikirize. Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President ategeezezza nti banange temubakyawa, era n'ategeeza nti yayogerako n'Olivia Lutaaya ku lukomo lw'essimu. Temubakyawa, nabo bye bakola ebyo si bye baagala. Now nojja n'otunuulira omuntu abonyaabonya eggwanga ne weebuuza nti Mukama Katonda ddala igwenga eyatonda eggulu n'ensi, naawe gy'obeera waliwo ebikusukkako? Kubanga oyinza okunnenya lwaki nkoze statement eno, naye njagala njitereeze. Statement eno njijje ku kugamba nti njagala ggwe ali awo otunuulire bannaddiini bonna abafudde nga battiddwa buttibwa, bonna batunuulire. Ddala abaweereza ba Katonda, Katonda yali yabakoowa? Kubanga battiddwa buttibwa. Bw'aba Mukama Katonda nga bwe tumanyi nti yasukkulumye ku buli kimu ekiri wansi w'eggulu, lwaki omuntu atwala abasumba yamuleka nga mulamu? Nzirayo mu luyimba lwa Bobi Wine nti oba baamuwamba ne tutamanya, twemulugunya ne mu kwemulugunya
tekitegeeza nti by'otukolera Mukama tetubisiima, tubisiima. Ne waliwo ebimu we bitusukkako. N'otunuulira omuntu nga ebyafaayo byogera ku miliyoni emitwalo 5 egy'abantu gye yatta, n'ojja n'otunuulira nga 5 ogalese emabega, n'otandika otunuulira abazze bafiira mu bbanga ery'amakumi ameka lyamaze ku ntebe, ng'ate bandiba basinga ne bali be yatta ng'ajja. Naye nga batugamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Tugambe nti nno omulese watte n'abo ababuulira abantu ekigambo kyo. Tugambe nti omuleseewo akutulira abalyoyi b'emyoyo abatte, kubanga ate ye bakolagana nabo bebo abatakuliika abatatusomesa na bikwatako, abo abali mu kulya ensi, ate ye badifendinga abawa n'obukuumi. Tuddayo mu luyimba oba bamuwamba ne tutamanya. Awo olumu nange eddiini entagalako. Otunuulira omuntu n'obuuza Katonda yamwerabira bwerabizi, swiiki zanyiga okuzikiza abalala ye yagyerabira weeri, byonna ne bikusobera. Naye njagala kubeera nga nkuwa katambi kano. Ono yali mu kubeera nga eggwanga alitadde ku bunkenke, n'okutema ettooke okuva tulabe musajja mukulu. Oyo ye mwami Museveni, n'okutema obutemi ettooke kikaluba, naye alemedde ku kufuga abantu abayina abaana abato, abayina abavubuka, abalina abasajja, abakadde, abalemeddeko. Obwongo bwa generation 4 ye akyalowooza nti abutwala mu maaso. Yabadde mu bitundu by'e Teso, ali mu kulambula Teso ennaku 3,
kati olwo lusuku lwa vice president ndoze Jessica Arupo gyabadde oba gyabadde mu lusuku yabwolaba entema gyatemamu ettooke ensi eno bannange bintu byewuunyisa oddamu noweebuuza oba baatuwo oba mukama baamuwamba ne tutamanya nakyo kyetaaga okubuuzaako. Anyway, byonna nga bigenda mu maaso wabaddewo akanyoolagano mu bitundu by'omumambuka eyo era katono amasasi ganyooke okusinziira ku amyuka omumyuka weeyaliko ssentebe oba eyaliko ssentebe oba ambasada wa Uganda omubaka wa Uganda mu ggwanga erya America bwe babadde mu meeting gy'ataayitiddwamu n'ajja n'amala n'asikayo emmundu. Abasirikale basanze akaseera akazibu okuggyako omusajja ono emmundu. Weebuuzamu n'ogamba naye emmundu abasajja nga basusse ozikozesa nga bwe bawulira baagala. Emmundu ng'efuuse eky'okuzannyisa obuzannyisa. Njagala tuggalewo n'akatambi kano katono amasasi ganyooke abantu kusimattuka omusajja yasiseeyo emmundu. Naye sajja balina obuyinza. Kale munzikirize nzigalewo n'akatambi kano.